okwanjula n'embaga ku kutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira simba lero bino binjogera bya kumoyo toboyo omutima gwange munda gukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nywa nze sebaka nyabo Gwokubiri Sharifa yakomeddeko mu Baby Pink ne Silver. Rono yabadde yeeteekateeka okufuna ebirabo ebingi ebyavudde eri omwagalwa we. Ojeka Mahare agakakadde akamu ke yabawadde maama bamuwadde ente 3 n'embuzi 5 olwo ne bagattako entebe ezikyasinze okubeera ez'omulembe eziri trending entebe ezo eza kkala ne bagattako ne dining wamu n'ebirabo ebirala bingi nnyo bye bawadde abazadde wabula Hussein ayagala Sharifa okumweddiza mumulekere munne yamusobola kubire ng'omwana nze mubuulire kamubuulire omwana bamubuulira katonda munnange nkuwuliriza tunulira munno nze nkubuulire tunulira munno nze nkubuulire omwana w'abanno talina bbala gundi omwana w'abanno talina nkoko taata mugatta akendaale mu bwekali akaddipi bwekali akakenero kyamuzadde palamentario bwekali taata n'akeefudisi kapetisi bwekali banfunireko obufulizi wologwa nawe gwonoomanya ajja kulunyumya banaamunyizaako ku saaniiko tuyisewe Hussein Atume naga nti akwagala nnyo ndaba ne yatumye bw'atunula ebigambo bye byonna agambye nti byonna abikwasiza yali Allah n'agamba nti eno wajjudde omukwano okussa ekimu naye ng'omutonzi gwe mukulembeza ku mmeeza yammwe Balikufera ng'oli mu Club Delta TV nakutta abagole abalungi nakutta abagole bapotable nakutta abagole abamanyi okwambala ate abanyumye naye Sharifa abambye ampitiriddeko omusajja abadde alina omukuba embaga kweta omulaba Hangs mugole ng'oli so smart ositegeera ng'onyumye ani alina figa nze anyumye nnyo nze ani asitudde abasa omusajja namuleta paka ebuyikwe nze Sharifa nani Sharifa ne Hussein Kato oli otya ndi bulungi omukolo gutambudde gutya omukolo gubadde mulungi nnyo kisinze okunyumira banaye omwami wange anyumye owedda mpaka smile nange ne ŋŋamba kyekyo nalonda kasmile owedda kategeeza ki owedda kategeeza nti anjagala nnyo tajja kunvaako ye era abali eyo abalinze bajjeyo basale pressure omusajja wange tenaki nalo muweereza akayimba ke bayita Lean on Me akarema namakula Lean on me I never ever let you down count on me balina we baligenda nze ndibawo kuchikunya omwagala mmeka mugole mwagala 10 ku 10 yo musinkana luddawa namusanga ku university kyeyo banaye buli omwasomere yafuneyo omusajja yali ku moves nebo tebajja funa ng'owange ng'omutute oli mu class ki
nali ku year second year nga nkola human resources nga akola course ndala ne mulaba bambi nansanyusa musajja mulungi nga ye bamulabye ye kala alina smero ansanyusa atampa emirembe kiki kye yali akoledde kyogamba nti bane bwe yankolera kino nenzikiriza oyo kati esooka kya byonna oyo omwami andabira otanatena kujja mu eno waffe kujja waffe kumulaba naye abadde anfaako nga wemba nina obuzibu abeerawo buli kimu ate ekyaleero kisusse saloon kyekozeeko saloon bagita Sharitas Clear Clinic ebeera wali bane mwana Sharita waliwo watu bali ban Sharitas Clear Clinic bankozeko ne banyiriza we bati weda be bankyusa buli wenzija na buli kimu okunyirira kuno abagole mwenna oba oyagala okunyuma nga nze jangu mu Sharitas Hair Clinic bakoleko nyuma nga nze mukane bali kwera ngo chala ba Delta TV guno mukolo gunyumye banaye gunyumye ova ku mukolo nga guli perfect gustude abantu bali perfect baze okuchima omuchala ali perfect banaye kino kikasama alaikum salam alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mukolo guli perfect webale kunsabira nawe webale kubeerawo nsanyusa okulaba kasmile ako kani kasmayo mbutufu abekowe basimayiringa of course mutabani waabwe Katowise ne Sherifa Namanda ankoledde kyamaanyi okukkiriza n'enzija annyanjule kufuna mukyala mulungi nsiimye nnyo nange yes oh wow just wow yes nalonda omunyumiza omuntu ayinza kumwogerako otya she's educated yes. Perfect and understanding yes. And most of all she's so patient and she loves you she loves me so much oli kumubzi walaba kyekyo kolo mba kumubzi kati nyina kirasi je nayi lecture room je nayitangako yes. Nga ndaba omwana nengamba nja mulondola lulibo olwo waita emyezi nga 5 ngendo laba basula nabo nga ate ba cosmeti bange nenyamba mbabulire kyonna kyekyetaagisa nze nali government nali nsomera government yali epanya nenyamba allowance yange yonna omwana anagira naye nga kintu tukipushinze mu maaso ne tukyongerayo n'olumba obumu nagamba mama wange yali anzaala nalongo nakamate yanyamba mutabani wange buli kyokola gwosinga nagamba kangume tonna kijja kijja omukazi agenda kunkuba luyi n'ogenda n'ebikonfi byonna kukosamwe man kangendeyo mugambe kyemugamba wange yambadde otya kwolwo ku kampasi nali muvubuka muyonjo nnyo akasente kaaliwo akatonotono kubanze gavumenti yali empeerera so akasente kaaliwo akatonotono nali so smart nali mbeera smart ogamba kakati ekijja nenyamba tagenda kunkuba luli ate mugamba sina kyenfiirwa nenyamba wagaana naye ate nakkiriza yasooka nandazaamu era emyezi nga 8 mpaka otwamala university awo nagenda nga akkiriza okumpuliriza mpaka otwamala kampasi 2012 awo makati nga wakamala otutikkira omwana natandika okumpa attention ye neŋŋamba amina kale sebo kati yagala muweereza kayimba ki njagala muweereza kayimba birungo ki bye bassa mu mukwano ebyo bitutuluza nga tutunula keeko simanyi bingi ne keeko akwagala talimba njagala era akakasizza yes kikumi omwagala meka 15 nsusamu kaba bw'oba ovuga olinnyira ddala nnyo weebaze ku bantu neebazizza abantu bonna babaddewo ku lwange okusooka neebaza Allah subhanahu wa ta'ala ansobosezza okumala kino guno omukolo nenzizako abantu eb'enjawulo muzeeyi wange Haji Umar Mbajja nenzizako mama wange Lamula Nakamatte nenzizako mama wange Nasso Zimale nenzizako sisita wange Jali Yambajja akoze kyamaanyi nnyo mu guno omukolo okubeerawo nenzizako omwami bamuyita Roja Mugisha era tandiwala oyinza okuba omulaba awooli ne mukyala we bakoze kyamaanyi nnyo ku luno olunaku si kyangu bantu ngabo kuwaayo olunaku lwabwe lwamba ne bajja ku kino ekintu nembeebaza nenzizako mikwano gyange best man wange Faizo Waiso akoze kyamaanyi nnyo
n'asembayo ntumidde mukyala wange nti mwagala nnyo. Ayagala ajje ddi ewuwo. Nakati bwe kiba kisoboka tugende fembi. Nga bye baagala obibawa. Kubanga bye baagala buli kimu kiwedde. Mwetaaga wuwo. Of course. Reporting ku duty over. Yes. Sikyalaba kyakola eno. Kale tova ku Delta TV nkwagala nnyo. Kabuloniko gwokusatu yakomedde mu Kiyindi nga n'abamuwerekeddeko nabo bayambadde Kiyindi. Ekyo sinna kiraba organization. Anti yabadde alina okusala cake ng'omukolo gwonna gubeera gutuuse ku ntikko. Akulise omulongo akulise bamuyebuulya omwalina kyokola okuzaala kujagaana nga gwozadde nga takusaze nga Sharifa watasaze maama we. Mama salaamu aleikum. Waalaikum salaamu warahmatullah. Kale kuzaala mwana wa mukisa munnange Allah muzize otya nnyabo munaye mukuziza era nga banne bwe nabakuza nasoose okwanjula oyo wakusatu mugambo buli bw'ozaala ayanjula ekyalo kikwogerako kitya simanyi okikoze otya sina bwe nkikoze Allah yamanyi. Tulina kagambo ko badde ng'obagambagamba akabayambye. Badde mbaga nti omuntu yeekuma paka lwatuuka ku gwasiimye anaamuwasa. Kyekyo kye mbadde mbagamba. Nabo ne bakitwala. Ne bakikola. Kyekyo kye mbadde mbagamba. Yuwulira otya olwaleero? Ndi musanyufu nnyo. Bagambe y'akagambo ke baba beekumisa nga bali mu maka gaabwe. Batye nnyo Allah. Mu kutya Allah amagezi mwe gasookera. Nkale nnyabo. Nebaze ku bantu b'ebuyikwe. Nebaza abantu b'ebuyikwe. Mwenna ab'omwajijja wano. N'ab'ensambya nabo mbeebaza nnyo bannange, baganda bange, bannyinaze, mikwano gyange, balamu bange, bannyazaala bange, bassezaala bange, ne tamwami wange taata w'abaana. Mwebaza nnyo. Ffe tugenda kuba nga tugulabira ddala mu kidaala. Tuba ku Delta TV tukole. Ng'amaliriza yalese kabo ka muwala n'ayambala gomesi ng'eshayininga nga gitereddeko red. Ate nawo ng'oyinza okulowooza abadde afuluma mulundi gusooka. Kyokka Sharifa wakoze omukolo. Naye nga njagala okutegeeza nti omukyalo ono yayambadde gomesi ze yekyusiza emirundi ena era nga gomesi esooka yagigula obukadde 2 okuva e India, gomesi ey'okubiri n'agigula akakadde kamu n'ekitundu, ate ey'okusatu n'agigula akakadde kamu. Olw'eno ey'okuna gye yaleetedde mu kabo ka muwala n'agigula emitwalo 800. Kwambala kwokka kwe yabaddeko. Omukolo gwonna gubumazeeko ssente nnyingi ddala. N'ekino naawe alaba Delta TV omukolo bwe gutyo osobola ogukola singa oguwa obudde n'otandika okusonda ssente zo mpolampola. Hussein ne Sharifa mwebale kwagalana. Mwebale kukola mukolo mulungi. Mwebale nnyo kwagala Delta TV. Mwebale nakwagira Sharitas ya Clinic. Ne bamulamu abayambadde obukaayi obw'omulembe. Mubandabire. Nkulikayo mukwano ebuyikwe bannange Sharifa ne Kato mwebale kwagana njagala engeri gye mweyagalamu. I love the way you love yourselves. Mwebale kwagalana katusabe ala munanga yogero bakuma nga muli bwe munchakale kati kutuseeke kyasinze okunyuma mu program yaffe olwale. Ebisasa byonna mukwano ebisanga ku Delta TV kansubire nako kolabe ate nawe kakuwadde essanyu yongera okubeera ng'oleeta omukolo ku TV ekyasinze okulabibwa ngamba mu mbaga Delta TV tukole. Olaba omukolo n'owuliranga buli kimu ky'oyagala okituukiriza. Omukolo teguddibwamu bw'oleeta Delta TV munnange era ojagamba TV yaliwo era gwaweererezebwa Sharita. Bakola banjagala bannange mbagala nnyo olw'omukyala nkubidde essimu n'angamba ye Maimuna Entebbe nkubidde just kumbuuzaako omukyala
Maimu Nentebe we bali nnyo mukwano nkutumidde nnyo na yona gy'oli gy'osinzira okubeera ng'olaba Delta TV banange nange nkutumidde nnyo era nga nkwagala nnyo njagala okugamba osobola n'ogenda ku YouTube n'olaba emikolo gyaffe ku YouTube ojja kuwanikamu buwanisa ekigambo Charitas Show ng'olaba emikolo gyonna Charitas Hair Clinic werinyo okola ku bagole ate era nkugamba nti naawe ayagala okuyiga enviiri jangu ku Charitas Hair Clinic tujja kuyigiriza enviiri genda ku City Bridals bakuwe gowns ne changing dresses ate era nkugamba nti ku camera nkoze n'omwami gwe bayita Shafik na Kibinge ate nga editinga program bamuyita James Kaziwe Tige alaba program yegwe yensonga lwaki kugamba nti yegwe eyalemerawo mwabo benjagala olw'okubeera nti no olaba okwanjira n'embaga ku Delta TV lwekyo nsaba ala Ruhanga teekawo katonda bw'omuyita mu lulimiro akusasule mu kyosinga okwagala bye bye omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo obadde olaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza